Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Gwe ssebo ne nnyabo abanda babampuliriza twebaza Katonda kubanga atutuusizza ku lunaku luno nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Amanya gange Bira Sebandeke Kato. Nebaza Katonda kubanga nange antuusizzaako wano. Ekyawandiikibwa kyaffe kye ngenda okwogerako olwaleero kwate Bayibuli zaffe kiri mu Peetero ekisooka ssuula 2 olunyiriri olw'omwenda. Lugamba nti ffe tuli ggwanga ddonde, bakabona ba Kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, tulyoke tubuulirenga ebirungi by'oyo eyatuyita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaalako okw'ekitalo. Bannange ffe tuli ggwanga ddonde, abampuliriza tuli ggwanga ddonde, gwampuliriza olwaleero omwami n'omukyala tuli ggwanga ddonde, tuli bakabona ba Kabaka, tuli kika kitukuvu, bantu banvuma. Twebaza Katonda kubanga kye yatukolera kikulu nnyo okubeera abaana be, okubeera abantu be, okubeera mu kika ekitukuvu. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkwaniriza nnyo omulabi waffe owa 3 ABN TV. Ate nebaza Mukama nti akyakukumye okutuuka kaakano ng'okyali mulamu. Weebale nnyo okutulaga omukwano ogwo obutatuvaako mu programu eno ensulo ey'enkya. Nkusaba nno otegeezeeko ne munno ne mukwano gwo abe nga atega programu eno eba buli lunaku okuva ssaawa 12 okutuuka 12 n'ekitundu buli lunaku. Tube nga tutandika ne Katonda waffe nga tumusisinkana. Kankusabe weewombeeke twewongere Mukama nga tutandika programu eno. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, nate tuli basanyufu nti otukkiriza okulaba enkya eno ennungi. Jangu nno oyogere naffe mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Nze aliwo kutuusaako programu eno, nze Dr. Saul Mubanda Muyigwa. Ndi muweereza wa Mukama nga nkola ng'omukadde mu SDA Kampala Central Church. Nyongera okwebaza kubanga osazeewo okuteekako TV yo okusobola okufuna obubaka buno obwaleero. Omutwe gwaffe nno gwe tugenda okwogerako enkya eno gugamba nti okwanukula okutuufu. Okwanukula okutuufu, bw'oba oyanukula wateekwa okubaawo ekibuuzo. So ekinaddako kwe kugamba nti kibuuzo ki
kye tutunuulira enkyeeno ey'olwaleero, era we tunaatuukira ku nkomerero n'ekibuuzo ojja kubanga okifunye, kw'okuba olunyiriri olugenda okutuluŋŋamya mu ky'okuyiga kino lusangibwa mu Mikka mu onsonyiwemu katono, tujja kuluggya mu Zabbuli 116 olunyiriri olw'12 lugamba lutya. Zabbuli ey'E16 olunyiriri tujja kusoma olw'12. Bayibuli etugamba bweti: kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna eri nze? Kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna ebingi gye ndi? Kye kibuuzo kyaffe kye nagambye nti ekyebuuzibwa nti kiki endisasula Mukama. Oyinza okuba nga mu ssaawa eno oyina ansa, oyina ebyokuddamu eby'enjawulo. Singa obadde kumpi wano nandibadde nkuwa omukisa okumpa ku byokuddamu kwo, naye nga bw'otandi kumpi biwandiika awo. Bwe tunaatuuka ku nkomerero ojja kwegolola olabe oba ebyokuddamu kwo bye byandibadde oba bye bituufu, weewe obubonero. Bayibuli etusaba, etubuuza ebibuuzo bingi, era ekimu ku ebyo Bayibuli byetubuuza bye tulina okuddamu kye kimu ku ebyo ebisangibwa mu Zabbuli, nti Katonda ng'atukoledde ebirungi ebyenkanidde awo, ki kye tuyinza okumuddamu? Yes, tuyinza okuwa ebirabo, tuwaayo ebirabo n'ebitundu bye-10 nga binene, weebale nnyo era tukisiima. Yes, tuyinza okuddamu nga tubuulira enjiri nga tumwera obujulirwa, ekyo nakyo kirungi ddala, kisiimibwa. Tuyinza okugenda ku mission ne tugenda mu nsi ez'ewala ne tubuulira enjiri, ekyo nakyo kirungi. Yes, atuwadde ebitone n'ebirabo bingi, tuyinza okusalawo ne tubikozesa nga bw'abituwadde, ekyo nakyo kirungi. Tuyinza okukola ebyo byonna, naye ate ekyakabi ne tuba ng'ekibuuzo kya Dawudi kye yabuuza tetukiwadde ansa, tetukiwadde kyakuddamu ekigwanidde. Ekintu ekisooka Katonda kyayagala mu ffe gwe mutima gwange n'omutima gwo. Nga tonnaba kulowooza ku kintu kirala kyonna, okuddamu Katonda ebyo by'akoledde ebirungi, Katonda ayagala omutima gwo. Bino ebirala byonna bye njogeddeko naawe oba bye wawandiise oba bye walowoozezzaako byongereza ku kiri, kuba kyo bwe kitabaawo okuddamu kwaffe tekubaamu nsa. Era mu ngeri endala twandigambye nti Katonda ayagala obulamu bwo, Katonda ayagala obulamu bwange. Bwe tunaakola ekyo
tujja kuba tumuzeemu bulungi, era singa tunaamu obulamu bwaffe awo ebisigadde bijja kuba nga bimusanyusiza ddala. Mu Mikka essuula ey'omukaaga olunyiriri lwa 8 ayina kyatugamba. Jjukira omutwe gwaffe gugamba nti okwanukula okutuufu. Ffenna Katonda atukolera ebirungi, tewali abyegaana, naye engeri gye tumuddamu yeeyawukana. Era ekyebuuzibwa nti ggwe engeri gy'ozzeemu Katonda ng'akoledde ebirungi ye ntuufu? Mikka katulabe kyagamba 6:8 agamba bw'ati, akubuulidde gwe omuntu ekirungi bwe kiri, era Mukama akusalira ki wabula okukola eby'ensonga era okwagala ekisa era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Okwagala ekisa mu kuddamu kwo Katonda by'akoledde, oyagala okukolera abalala ebyekisa, okukola ekisa kikusanyusa, oba toyina kisa n'akamu? Agenda mu maaso n'agamba nti era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Obuwombeefu, abantu bangi Mukama bw'atukolera ebirungi nga tubuuzibwa ekibuuzo kino, naamukolera ki Mukama? Tumuzaamu malala. Kibuuzo tukizaamu malala. Ne tufuuka ne tulowooza nti olwo tuli ba kitalo nnyo, nga tulabye nga Mukama amaze otukolera ebirungi. Weewaawo nga tumaze oluusi ebyo abitukoledde, nga tumaze n'okusiiba n'okwebaza n'okusaba, naye mu kuddamu kwaffe ne tumuzaamu malala. Amanyi story ya Kabaka Keezeekiya bwe yagambibwa nga mulwadde, era omubaka wa Katonda n'ajja n'amutegeeza nti tagenda kuwona. Keezeekiya akyuka n'esiiga evvu n'asaba n'okusiiba nga yeegayirira Katonda okumwongerayo ebbanga. Naye tumanyi nti Keezeekiya Katonda ko okuba yawulira okwegayirira kwa Keezeekiya, era n'amwongerayo emyaka 15. Naye bamala okumwongera emyaka 15 ate yafunamu malala. Keezeekiya mikwano gye bajja okumulaba. Yes, mu kifo ky'okuweera Katonda obujulirwa nti bannaye nali ngenda kufa naye nfunyeyo liizi empya, Katonda yannyongeddeyo bonus emyaka 15. Ekyo alabika nga yakyerabira. Kwa Bayibuli tekiwandiika, naye Bayibuli kyewandiika etulaga kabaka ono ng'alaga mikwano gye abazze okumulaba, abalaga ebyokulwanyisa byonna byakoze eki byalina, ng'abalaga obugagga bwe bwonna
ng'alinga agamba nti ebyokulwanyisa n'obugagga ebyo bye byamwongedde emyaka 15. Mukwano gwange njagala okubuuza ekibuuzo kye twebuuzizza ti kiki kye naakolera Mukama olw'ebirungi byankoze, gwe Mukama omwanukula otya ng'amaze okukolera eby'ekitalo. Olwo otandika okulowooza nti oli wa kitalo nnyo, otandika okulowooza nti amagezi go gakoze kinene. Waliwo mutera okuwulira story ng'abantu banyumya ku kabenje nga bawonya akabenje, basimattuse akabenje, ne batandika okuwulira wabula singa teyabadde drive on, kuba ayina engeri gye yasibyemu n'ava mu giya namba 4 n'ayingiza giya namba 12 mangu nnyo, n'alyoka anyweza steering, ne tulyoka tuwona, twabadde tufudde. Naye nga mu butuufu badriver abalala tebasobola kukyusa giya, nga Katonda yabisse obusubi ku bantu bano, naye mu kiseera ekyo nga ekitiibwa bakidiza driver. Abalala ne bawaana emmotoka nga bwe yabadde airbag n'eryoka eyamba driver obutafa. Naye ng'emmotoka abalala mwe bafiira tezibaamu airbags. Princess Diana emmotoka gye yafiiramu yali ya bbeeyi nnyo, naye teyasimatuka. Kyenkubuuza mukwano gwange, Katonda nga akoledde ebirungi, akoledde ebikulu, omuddamu otya? Tuyina okuyiga ki ekirimu essira, ki ekyetaagisa? Kubanga mu kuddamu Katonda tuyinza okumala ebiseera bingi ku ebyo oba oliawo ebitakola makulu, ne tutasobola kuddamu Katonda nga bwe kigwanidde. Zabbuli ya 5 olunyiri 16 alina ekirala kyatutegeeza ku kiki tuyinza kuddamu tutya Katonda ng'atukoledde ebikulu byatukolera entakera. Zabbuli 5 olunyiri 16 katulabe Zabbuli eno kyetugamba. Agamba bw'ati ti kubanga tosanyukira saddaaka n'akuwadde ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera. Yes, newankubadde nga kirungi okuddiza Katonda, tuwaayo saddaaka, naye bwe tuba tetuwadde Katonda mitima gyaffe tebikola makulu. Tuyina bangi abazimbye amakanisa naye ng'emitima gyabwe giri wala nnyo ne Katonda. Tuyina bangi abayambye abanaku naye emitima gyabwe nga giri wala nnyo ne Katonda. Saddaaka ezo tezikola makulu mu maaso ga Katonda. Olunyiriri 17 mu ssuula y'emu agamba nti saddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugaye
omutima gwono gwange nga gumenyese Katonda gwe yeetaaga. Ensimbi zaffe tezijja kukola makulu singa emitima gyaffe teginamenyeka. Tekijja kuba kya nsonga eri Katonda era tekijja tuyamba ng'emitima gyaffe si mimenyefu. Oyinza okuteebereza omwami n'ayagala nga mukazi we n'amuzimbira ennyumba golofa nnene nnyo, n'amugulira emmotoka, n'amuwa buli mukazi kye yandyetaaze, naye omusajja ono n'atawa mukazi we mutima gwe. N'aba ng'omukyalo ono ali mu golofa naye ng'omwami tagisulamu, ali mu bakazi balala. Olowooza omukyalo ono anaaba musanyufu? Ajja kuba yeegomba omukazi ali mu kazigo ne bba, naye nga basanyufu basuze bombi ne bbaawe. Gwe golofa yo tejja kukola makulu eri omukyalo ono. Katonda ayagala emitima gyaffe. Kati nga tumaze okwogera ku ebyo, kiki tulina okukola? Atunuulira omusaalaba. Katonda ayagala emitima gyaffe n'okumuwa obulamu bwaffe leero nga tetukirindiza. Bw'oba nga toli ng'obuusabuusa ngeri ki gy'oyinza okukolamu kino, genda eri Mukama omugambe nti Yesu ajje mu bulamu bwange. Katonda ajja kukikola. Katonda ayagala okutulaga ekisa. Era bw'aba talina mutima gwo tajja kuba musanyufu. Naye Katonda bw'anaatwala omutima gwo, ebirala byonna bijja kukola amakulu. Katonda bw'anaatwala omutima gwange, byonna ebirawo byendeeta gy'ali bijja kukola amakulu. Nze mu bulamu bwange njiza okubala emikisa Katonda gyankolera, era okuddamu kwange eri Katonda ngamba kunkozesa. Sina budde bumala kubabuulira bujulirwa bwange, ndifuna ekiseera ekiwanvuko. Naye nze ne mukyala wange mwaka ogwa 2015 twafuna omukisa okulaba malayika wa Katonda. Kwokuba simanyi oba yali malayika Gabulyeri oba Yesu yennyini, ekyo niyinza okukibuuza Yesu nga tutuuse eri. Naye mu kaseera akatono kano kenyinza okubagamba nti twali Kalangala ku bizinga nga tutambula kiro, twali tugenze, abamanyi Kalangala tugenze mu town, naye ng'ate tulina okudda wansi eno ku beach wali cottages mwe twali tusuze. Mukyala wange yalina olukindo oluli fresh nga tetuyinza kulinnya boda, nga tulina kutambula mpola mpola tukirire, naye ne tubula mu lusa nga ekkubo terirabika. Naye mu mbeera eyo omuntu omunene nnyo, bw'otunuulira ennyumba yo, omuntu omusajja asinga ennyumba obuwanvu ng'ali mu toto white, n'ayimirira wansi mu kiwonvu eri. Nasirika ne mukyala wange n'asirika, n'ekikwewuunyisa ffenna ne tutambula nga tugenda eri omusajja ono muwanvu bw'atyo amasamasa. Bwe twatuuka mu kifo ekyo, omusajja ono
nga taliiwo, naye we yali ayimiridde nga we wali gate etutwala mu hotel mwe twali tulaga. Ne tutuuka ku buliri ne tunaaba ne tusaba, naye bwe tuyingira obuliri omukyala n'aŋŋamba omanyi Saul, nattidde nnyo ne ntuuka n'okutandika okuteebereza okuimagininga ebintu konze biki, nti nalabye omuntu ali mu bintu ebyeru. Ne mugamba wait a minute, nalabye omuntu y'omu. Ne mubuuza yabadde afaanana atya, nga kyannyonnyola kye yalabye nange kye nalabye, naye ng'ate tetwayogedde. Mu kiseera ekyo twali twakafiirwa omwana waffe owokubiri. Mu bufunze nagamba mukyala wange nti yes, ennaku etuyinze kuba gwali guyiseewo mwezi gumu gwokka. Naye ne mugamba nti ono yabadde Yesu ng'azze kututegeeza nti akyali wamu naffe. Era oluvannyuma lw'ekyo twaddamu twafuna abaana 3. Kati ne ŋŋamba bw'abuuza Mukama olunyiri lwe twasomye nti naamukolera ki olw'ebirungi ki by'akoze, nze ekyokumuddamu kyakumutendereza butendereza. Era neebuuza nti ki ekirinziza Katonda ng'oyo? Nzaani alaba Yesu? Nzaani? Nsaba Mukama enkyene y'olwaleero akusaasire ofune ekyokuddamu ekirungi. Mu mulimu gwakuwadde oleme okumuzzaamu okumuwa ansa ey'okufuna abakyala abalala, okufuna okutandika okunywa omwenge, naye omuwa omutima gwo n'obulamu bwo. Katusabe. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, weebale kubanga otukolera ebirungi bingi nnyo ffe bye tutayinza na kubala. Erinnya ligulumizibwe era litenderezebwe. Tusaasire leero Kitaffe nga tukola emirimu gyaffe, nga tutambula. Ebirungi by'otukoledde katubiddemu n'okuwa emitima gyaffe. Tuwanguzise ensi eno Kitaffe, tutuuke mu ggulu eyo nga tujaganya, nga tukwebaza olw'okutuwanguza ensi eno. Mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.